bintu bibiri okusookera ddala ogamba otya bulungi nnyo sina buzibu muli mutya obulamu bwa covid obusanze otya obulamu bwo sijja kulimba nti bulungi kuba waliwo ebintu ebitali mu kutambula bulungi mu ggwanga abantu bangi nnyo bali mukosebwe abamu tetuli mu kukola naye mukama katonda akyatukuumye tukyatambuza emirimu. Okay. So mu mbeera eno embi eya covid abasinga gye bakaaba ne bayimbi banno oyinamu hit songs ziwera na bbiri osobola otya okubeera ng'ozimakinga era n'ozibeezawo ne zitambula? Nze ndowooza butakuwamu maanyi yamaanyi okubeera n'ekirala okubeera ambitious waliwo ffe abantu nga twesuubiza nze neesuubiza nti mu buli mbeera yonna nina okukola ennyo nina okuweereza abantu so naye kuba kunyigirizibwa kutya nina okumakinga sure nakati na video gye ngenda okuta yadde tetuli mu kuyimba yadde tetuli mu kukola shows abantu balina osigala nga bafuna music. So being ambitious then n'abantu bye boogera eyo cause nkiwa bye boogera eyo nabyo bikutuukako waliwo moment gye bayogerako nti famecia agudde so mu mbeera weeti ate okulaba nti olina music osobola obigattagatta otya era n'obeera ekyo tekituukako nze nzekka tekituuse ku mulundi gwo naye nali ntandika waliwo yagamba tojja nsubira waliwo omuntu yali agambyeko nti tojja kubeera kyoli oba waliwo omuntu basiba abantu bonna abakabi basiba babakola ki wabeerawo always omuntu oyo agezaako okugamba no kino tekijja kusoboka ye tojja kubeera oba onagudde oba onaweddemu amaanyi abantu abo babeera babikugamba lwa nsonga oli wakabi ate mubeeramu abantu abatali ba mitima mirungi kyolina okukola ng'omuntu kusigala ng'ofukasinze ku kirooto kyo yamaanyi n'okituukiriza. Okay, still about music nga tumuvaako ki ekikwaliriza okwongera okuproducinga music mu mbeera weeti etaliimu kuzza cause teri performance teriyo mbeera gy'ofuniramu naye ate music osigala omuweereza kubanga kyenatondebwa okubeera n'okukola sina kirala kyakusigenda kugulawo dduuka nti nina edduuka eddala lyenkolamu ndi musajja muyimbi so mu buli mbeera oba newe yakunyigirizibwa etya nina osigala nga nta music kubanga kyekyo kyemmanyi okukola kyenkola. Okay, collabos tukulabye ojja okola nyingi nnyo ne ba international artists apparently oyinawo baani awo in line boogenda okuba nga otusuulako? Sijja kubeera specific nti oba ngenda kutoona oba ono nga mubimanyi ebintu bya industry yaffe olina okubeera mu private mu nsonga ezimu kati ensonga ngaezo naye kyenyinza okugamba ninamu ennyimba ennene zenenda okuta n'ennyimba eziri ate se eziri international zokka ne music wa wanene omulina mungi mu studio. Okay, plans zo zibadde ki mu mbeera eno gye tulimu eya lockdown? Plans zange sina nze plan nnyo y'amaanyi gyetagala kugamba abantu esinga kubawa music. I'm going to give you music no matter what. Okay, Lydia Jasmine agirawa mu mbeera eno eya lockdown cause tumulabye mu trending nnyo ku social media. Nange era we nkubuuliza agiddewa mu mbeera eno gye tulimu eya interview. Anti tukyali ku kya plan ya lockdown. Anti zozijeri ate nezowulira obutaddemu. Anti ate era nga tuli ku platform za social media. Njagala oŋŋambe nti Lydia Jasmine this and this and this and this. Okay, mu planning kaki akatambula. Kaki ke mufumbe eyo Lydia Jasmine famecia? Olwo akantu ke tufumba kuba ffenna tuli bayimbi so muyimbi n'omuyimbi otubeera ndowooza tikirimu buzibu. Kirimu obuzibu nga mwambala oluusi engoye ezifaanagana ne mwekubya ebifaananyi ate naddala nga fiika ali single tetuba ku zi photoshoot anti tuli bayimbi. Since when nga singa abadde nti oba musuubuzi oba kati muli bannamawulire muli wamu oli agenda ngenda kusanga n'oli si mukazi omukola photoshoot kiba kibi muli bannamawulire okitegeera enswera nazo zibeera nswera enjuki zibeera njuki kati n'abayimbi tubeera bayimbi. Muyimbi munno naye nga mu mbeera weeti fiiki ali single Lydia ali gisingo awe bagattagattamu awo nga tulaba nti ebintu bikwataganira ddala. Togenda we are good friends. Just friends. Abayimbi abeeyagala. Mu bbanga lye mukwataganidde lye tubalabiddemu tetunabawadde oluyimba. Oluyimba lujja kati oyogedde ensonga ekyo dda kyenkwagaza oyogere ngambe kati ke mulinawo akajja tulina oluyimba lujja. I have a song with her, it's coming. Naye nga luluddeyo nnyo ate fiking obyanguya ebya music obyanguya naye lino oluyimba luluddeyo nnyo biki byabadde akyayitaayitamu awo okulaba nga muluta.
sikyogezako isa alaika inauka emitendera gya ino yitama nedda lulimba lujja luyimba actually tukulabye nga gwomu ku bantu abayamba Fresh Kid okubanga amanyikibwa avaayo ng'era naye wamuzimbirako Fresh Kid kusagala kugamba nti no namuyamba Fresh Kid alina abantu abamuyamba management z'abamuyamba naye nga kyenyinza okugamba ndi omu kubasooka omulaba abamuzuula kale kankyogere bwenti naye neyeyambayamba n'akola ebintu bye nekikwatayo Mukama Katonda mulungi mwagaliza birungi byerere Fresh Kid. I love you so much young brother. Oyinayo gwotuzimbirayo omulala kuba twalabye abamu ku baana ku bali otambula nabo nina omuyimbi bamuyita Muzero Kids nkola naye muganda wange era mumwerinde omusajja yayimba akayimba kuva buto Siria mukene site batuyita abaana bakategeera yamaani gendako ddi mu church andi musajja musiraamu nyambe okuwoowa biki okuwoowa sinabatuuka n'abantu senjabaga ajja tijali eyo mpola mpola jakuba mbategeezera wana bajali okay maliriza nakano ke kasemberayo ddala embeera biki cause tukulaba bukyava mu relationship eyamanyikibwa yalimu omuwala oli public figure relationship kijogera yashira gashumba tetuddanga mukulabikira mu relationship ndeka na kugamba ko mu relationship wali ompulideko nga ndi ku TV nengamba banange ndi mu relationship maybe kyava ku kampu endala maybe bwoti bwakiwulira wandibadde ombuuzo bakyaliwo tewali kyaliwo shira yali mukwano gwange so kyeki kyakuganya relationship enyimba ozina sente ozina ndi muto myaka nkyafokasiza okukuta music kale tukube makapera otudduke ffe. She is in love with the Rasta agamba njaga tell me oyagala tulagewa tell me oyagala tukomewa ndi byange nze mundeke ndi byange zina byange kane pake kubandya kuzange yaman kyakabi one love akataleke kakalika bayimbi bano bade bakaba kuzikya sente zine zigenda mu government gwe tetunakulaba kongo teyaddeyo positive tonyigirizibwa lumu nabo okunyigirizibwa naye sente ezo obana bazituwa obana bate bazituwadde era tujja surviving kyonzo kugamba yaman